zigenze okulira ssaawa 8 ng'enteekateeka y'okusoma embalira y'eggwanga etandise ku kisawo ky'ameefuga e Kololo. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija atandise na kulambulula nga Uganda bw'esenvudde mu nkulaakulana nga kino kivudde ku bintu by'etunda ebweru era nga butitimbwe bwenoze okuva mu mwanya etundibwe bweru w'eggwanga. For the first time in the history of Uganda, coffee exports earnings not only exceeded the $1 billion mark, but are on track to double to $2 billion per year. Kasaija akkatiriza nti ddala emmwanyi terimba era n'akubiriza bannayuganda okwettanira okulima emmwanyi. Engalo siziwulidde. While it took the country more than a century to reach $1 billion earnings per annum from coffee, it has taken just 1 year to double these earnings. I therefore implore Ugandans to grow more coffee and, most importantly, add value to our coffee before we export it for higher earnings. Embalya y'eggwanga minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija gy'asomedde eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yabumbye emitwalo 7,276. Ku zino ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu ggwanga KRA kyakuŋŋaanya obuwumbi emitwalo 3,755 nga zino obuwumbi emitwalo 3,394 zaakuva mu misolo ate obuwumbi 3,208 ziva mu ngassi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ng'ate jjo emisolo eginaakuŋŋaanyizibwa okuva mu gavumenti ez'ebitundu giwera obuwumbi 328 mu obukadde 600. Okutuukiriza kino gavumenti eteesiteese okukuŋŋaanya emisolo emiggya egiwera ddala obuwumbi 538 mu obukadde 600 okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa okukusa ebyamaguzi, okunnyikiza enteekateeka ya IFRIS n'ebirala bingi. Eliminating corruption at URA through punishing corrupt officers and taxpayers who collude with URA staff, as well as leveraging digital platforms to minimize human interaction. 3. Enhancing implementation of electronic fiscal receipting and invoicing solutions, which is promulgation IFRIS, digital tax stamps, rental tax solution, and regular audits, especially for transfer pricing. Yadde ng'ebitundu 6 ku buli 100 ebyensimbi ezigenda okuyimirizaawo embalirira y'eggwanga zaakuva mu misolo, ebitundu 40 byakuva mu kwewola munda n'ebweru w'eggwanga. Okugeza obuwumbi 1,381 zaakwewolebwa okuva munda mu ggwanga ate obuwumbi 1,330 zigenda kwewolebwa okuva ebweru w'eggwanga n'ezo ezinaava mu bavujjirizi. Wabula ebitundu 38 ku buli 100 eby'embalirira eno byakugenda mu kuvujjirira amabanja Uganda geze yeewola nga tugenze okutuuka olunaku olwaleero Uganda ebanjibwa obuwumbi 11,600 ng'obuwumbi 5,663 zibagibanja ebweru w'eggwanga ate obuwumbi 5,900 yebbanja lyeyina munda mu ggwanga. Mu mbalirira eno obuwumbi 857 zaakusasula misaala gy'abakozi ba gavumenti n'abo abalina akakwate mu gavumenti mu kutuusayo obuweereza. Ensimbi endala mu mbalirira zigabanyiziddwa nga bwe twolese wammanga. Ebyokwerinda n'obukulembeze biwereddwa obuwumbi 909, ebyobulamu obuwumbi 5,807, ebyenjigiriza obuwumbi 5,005, ebyentambula obuwumbi 692 nga ku zino kuliko obuwumbi 4,208 ez'okukola ku nguudo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'ate endala za kugenda mu kuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka luli ku mutendera gw'ensi yonna ko n'okuyambako ekitongole ky'ennyonyi okwongera okukula era n'okugulayo ennyonyi endala. Enteekateeka y'okulwanyisa obwavu eweereddwa obuwumbi 2,300, eby'obulimi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo biweereddwa obuwumbi 1,860, eby'amasannyalaze obuwumbi 1,040, Paalamenti n'okunoonyeza ku nsimbi y'omusolo obuwumbi 1,300, essiga eddamuzi obuwumbi 62 mu obukadde 700, ebyobulambuzi obuwumbi 430 nga n'amaka g'obwa pulezidenti wamu n'oyafisi y'obwa pulezidenti bimu ku ebyo ebiweereddwa omutemu ogwegasa. Embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 gavumenti mwegenda okuyita okuteekesa mu nkola enteekateeka y'okukulaakulanya eggwanga National Development Plan 4. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, ageesigika.